Amawulire agaliwo gannako kitalo nnyo kitalo ddala luvannyuma lwa muwala womugenzi Pastor Yiga Augustine abizzaayo okunnyuka obulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo kitalo ddala. Omuwala ono abadde ayitibwa Teddy. Teddy kati ze mbuyaga ezikaza engoye. Pastor Yiga Augustine abizzaayo tumumanyi bulungi nnyo. Yaliwo pastor yakolanga kikyolifa teweerabidde. Yali nannyini church ya Revival Christian Church esangibwa e Kawaala. Yali nannyini wa Revival Band omwali abayimbi ng'aba Hajati Madina Bibuuza, Hassan Ndugga n'abalala. Mwami ono yafa gye buvuddeko emabega. Era just recently wano nga tumalako mwezi oguwedde waliwo omukolo gwateekebwa ku kyaki okusaba okwenjawulo nga ajjukirwa olunaku lwe yafa. Naye ate eziyise ennaku ntono nnyo ddala ne wiikisi ebbiri teziweze ate amawulire ne gajja amalala ga muwala we ayitibwa Teddy, okubanga Teddy ono annyuse obulamu obw'ensi buno. Teddy afiiridde waka oba kitegedde bulungi nnyo, era ge mawulire agaliwo agagenda mu maaso si malungi, mawulire gakufa gakufiirwa era ng'afiiridde mu bitundu by'emagere awo. Tugenda kwongera okuba nga tutuukako ewakumiddwa olumbe tulabe paka n'okuziga kunaaba kutya. Ojja kubanga just osubscribinga ku mukutu gwaffe guno gwa Good Talent, eddoboozi lyange nze Sonko Muhammad, tubeere nga tetukutuusaako buli kimu kinaaba kigenda mu maaso. Omwala ono okufa kwe ki ekiviiriddeko okufa kwe byewuunyisa, naye ogenda bbanga oyongera okubimanya mu maaso. Awo biki ebibadde bimukwatako, mwana wakomeka mu baana b'omugenzi Pastor Yiga Augustine abizzaayo naye ng'abadde muwala mukuluko. Abadde muwala mukulu asusse emyaka 18. So tujja bbanga twongera okuba nga tukuwa updates zigenda mu maaso. Naye yenna abadde amanyi ono osobola okuba ng'obikira omulala gwekikwatako Teddy kati ze mbuyaga ezikaza engoye, agoberedde kitaawe gye yagenda. Ffenna ly'ekkubo abamu batusookayo busoosi n'ekitalo nnyo kitalo ddala eri famire, okubya ddala eri omusika wa Pastor Yiga Augustine, Andrew Jengo, ab'e Kawaala, mu bitundu gy'abadde awangalira ebyemagere, mikwano gye abako n'ab'emikwano, naye nga ye Teddy kati ze mbuyaga ezikaza engoye. Nze Sonko Muhammad, subscribing nga weekuumire wano tube nga tuku updates endala zonna eziddako.